kaza Miss Cave Africa bana batuse amawanga 10 kati nasuna shirati waffe gwe twakulaga luli atunkana abaana oyo we Botswana bamita Bridget Tomelo oyo we Swaziland bamita Dereng erinnya ddala zibu nnyo bannange namwe musa oyo bamita Sara Musaki we Tanzania ono bamita Dong John we South Sudan wamano kati oyo waffe Shirat Nasuna owe mukono ne Nasuna bawangula ndabanga ono Ludo Matumo we Lesotho oyo mwalo omulaba aliko we South Africa naye agenda kuba muzibu bamita Ofente Matebula kakati oyo we Mushimba Madawas Michel 27 years old in sense obedde obakati ensi yeyo Madawas ono we Burundi bamita eri bulungi muganda wange oyo oyo yageno fafagala nenda suna bwendaba okusinzira nga walabye okusinzira nga bwe nalabye nawe Malawi yaze Zimbabwe yaze bonna gye bali abawala abeggulo bayiseko ku parliament mama nakulabidde ababaka awo ku parliament awo aliwo omubaka yani baligalu oba lulumi yabadde lulumi ojja mulabaawo bambi nasosa jiraba nesenga namatovu atera okujja wano nga fashion olugoye luno naye nga zifanagana ziringa uniform mu kibuga ono alwambadde oli alwambadde naye buli alwambadde omukwata ku kifaananyi olaba kamera yadde agiryawo over namusanze nyinawe gye munamusanze ku mukolo n'afubutukanga bwanyombeza ngenda okusanga mu maaso awo ono yabadde addire wano kubukedde ye senga namatovu ngenda okumubuuza engoye zinanyazi addaga namutadde mu kamera okumubuuza ku byengoye naye yafubutuse bufubutuse kati kasooka tuwulire oli bwe yayombye tuwulire lono bwe yayombye ka uniform kabwe banyumye bambi ngoye zibaayemu badde ngenzolo watogeri olugoye luno ira n'omulala gwe nalulabye muzigulawo tebabibuuza biveeko ebyo beeramu omanyi nange kinnuma nange ogula olugoye lwange n'osangamu munno ku office mpulira ebizibu nze nyina esaati nanyambadde ndaba kigobera ajambadde naye nsonyiwa kuba kati kigebera aveeko ku Crime Watch n'oleeta olugambo nga byezibu omulabi ayinza n'oga baziwanyisirizza wali babadde uniform nange nenkita kati munange yo kyekiri emitiyana eyo emitiyana waliyo Smart Beach Hotel emitiyana oluguudo yewaffe okimanyi ekyo yewaffe gyenzaalibwa awo nga mukiyinda okuliraana ekkanisa kakati eno bagiyita cathedral oli mukristaayo nkulabye kyoba giyise ekkanisa bajja kiyinda mitiyana diocese cathedral eyo ekiyinda exactly kati Smart Beach Hotel bagitadde ku Lake Wamala mpya tebanna bagibagulirawo bannamitiyana bagigulawo nga 11 December era balesa abayimbi naye oli yakoze ekifo kuliko gardens bannange mwami Nakabaale ekintu wakikwasiza maanyi kuna mdesemanti bijaguzo byennaku enkulu ndoza byatagetinze ne bukedde nekola etya ane kiyingira mu nga buli gye tusindika ebiganyi ne tubitwala gari mu bbanga ne bikikuba yono Nakabaale katunyonyere ku byemitiyana olaba ebyomuzungu byetolodde ne bigaana okuleeta sound namuleeta enkya kati ebyo byonna biri awo Magogo Anita ojjukira birthday ya Magogo bamuwa Range Rover njijjukira birthday Anita munne ebadde yaggulu naye munnange munno kiri kitya ne bakuwa Range Rover ku birthday kwakyemugamba muki kati gwe n'omuwa keeki nedda temugisusa Magogo taliiwo teyagenza mufuka yavuddeyo kata
ku lunaku luno olukulu era oli yamugaye sevu kati nze eyo Range Rover gye bawa Magogo oba aleeta maama leero eno banaire eri fair comment omuntu bw'aba akuwadde Range Rover birthday yo ne wayitawo mwezi gumu neetuuka naawe wali muwadde ki omwewago wennyini waliwo yayogedde bw'atyo omwewago wennyini nti waliwo yayogedde bw'atyo nagati Magogo temula nti yamuwadde wikeeke ye bamuwa Range Rover milioni 8 yena muwa keeke oba ya milioni nga 5 naye alina kye yamuwadde mbu bayise ku Magogo adde yogera jokola bajjazi nkuwandikira ekigambo wano naye nze nkole nti ampulira olugambo lungi okya naye wabula gwonoomanya nga toyogera nze nkulazeeko obulazi mbu nga kyekirabo kyeyamuwadde ekirabo sijja kukyogera leero kitegedde mbunga kyamaanyi nnyo alabika aleeta nga yamanyi omuntu we mwe temumanyi muntu we ayinza okuba alina kyemuwadde nga tannakisagana kiraga nsi mwogera nnyo ekitegeera ono gwe baliisa ye nita Amongo Speaker of Parliament oli ye munne Magogo Moses era happy birthday baby president wa FUFA nga naye mubaka wa Parliament oyo mu East eyamuwa Range Rover ne kibalaga ono birthday tuka minzaani nebera olu yagambye wakiri oleeta wiiki kale era okizeemu wabula mbivuddemu be bamanyi ebyawe ayinza okuba alina kyeyamuwadde kyatayagala mulabe kati ekyo nange kyeŋŋambye nti era oli yasuze ku kirabo ekyo kati munnange kyebamuwadde kirabo kyebamuwadde kati buliriza omuntu nga bwakuwa emmotoka nosobola ku kirabo kyo ng'oli ku mmotoka yo ovuga wetegereza ekirabo kyo nosulaga wetegereza ekirabo mubaleke beyagale ekyokifunage bwendaba manze ndi tiimu mmwe ate sipiika oyambala essuuti abantu tebalina bazetegereza ogenda kuleeta zayambala ayambala essuuti nga ziri asooka n'anyuma alina kaasiba wano bwati n'atambula noga yes we have one speaker kyobokola kiri kimuseguya nga bwoleesa ebintu bye bino enkyaleeta essuuti ze ziri ku ensebo ziri ku top notch kituufu n'emmotoka zavuga zezo katubalekere endowooza omwana ono nomutogolo twabalaze fresh kid no baby omulala atandise okuyimba katubalekere era baby omulala tulage ku Irene Kusima nagenza okwekanga omukyalo ono yali avuganya Fina Mugerwa nga bamukola mu ddo omulimu ebyawuma ebyokulonda we byagaana ye nadde eri ne bamukolamu nga bwolaba maama bulamu katono asuliridde Irene Kusima muyimbi wa gospel abo baana be abazaala mu Pakistan kyova olaba nga beerutuku bonna batandise okuyimba kati bwe tubalekisibula katubalekere abaana bano nga bano bakubiramu akapeera kaabwe atubagaza olunaku olusinga tukitadde ali ku kamera Josephine Nsubuga producer Justine Nakagwa mu control room waliyo Dennis Mukisa tubagala nnyo n'okusinga mulowooza nze n'amala Joseph Atsebi bano be baana bo be baana banga 6 years. 6 years. How old are you? I'm 9 years old. 9 years. We're very old people. You You're are a musician? Yes. What songs do you sing? I sing gospel songs. Omanya Oluganda? Sinyo. Chikube mu Luganda, Kale chiringa nze nyimbira gospel kubanga Yesu nyakala funa chi kale ovanchi Cambodia kubanga simanyi Uganda nnyo kitegeeraawo. Omwana wamuyigiriza dde okuyimba? Olina abaana bameka ye? Abaana bali bana bakuba ngenda kwongerako wakutaano. Nange ndabye nga katulabe omulimu bagukola mu dda abaana nga beeru nnyo. Abaana taata waabwe mu Pakistan. Amanya gabaddiremu ye? Amanya yenze kusima Irene ndi muyimbi wa gospel music era basinga bamanyi. Mbuutu nabalengeddeko ale ne mumbulako. Anti twazze naye lwakuba nti ono Mary King State yabadde ku program. Naye nga muyimbi. Oyo omwana nakikuba by the way. Ate in fact okutegeera nti muyimbi atali serious yategese n'ekivulu ennaku 25 December. Ono naye muyimbi. Naye muyimbi bonna bagenda kubanga bakikuba. You're a musician? Yes. Since when? This year. Pereza Katonda bibala bya Katonda. Ebyakalulu kawuma ye bannaayo.
akalulu kawuma bwe bityo bwe byali naye okulonda kujja kubeerawo mpaka mateeka kale kulibeerawo. Olugambo mu kyenkya buli muntu gulaba ng'ekizimbe kye kiddukire ku sipiidi